eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio olwasa mayinja nkwaniriza osibeeta ssebo osibeeta ennyebala tetuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalema Gegange. Program eno nga igambye tino munnaffe tugenda maaso okwantu kwamera wava naye nga butereevu nsookera ku mawulire ag'enjawulo n'ogategeera n'omanya kigenda maaso mu nsi yonna muwangaalira n'omanya munange eyo kitambula ng'agwa ku mawulire agava ebweru w'eggwanga Uganda n'olw'ensonga enja butandike butereevu nnyo munnange n'amawulire agava wano ku ssemazinga Africa. Wano nno tujateekako mu ggwanga erimanyiddwanga erya Zimbabwe. Zimbabwe era baliyitanga Southern Rhodesia. Munnange wetwogerera omusajja omu ku abo abayita gavumenti n'obuyinza abagiwanirira ennyo nnyini ddala gwe bayitanga Bombshell. Bayita Bombshell linnya lye lyebamussaako kakati nno wetwogerera ali mu kattu era gyali gyawangaalye kati tali amanyiyo wabula balaba bulabi ku social media nga apositinzeeyo ng'akoze ekya positinzeeyo baga nti nno yageze maaso kuba nti kati yeekweka olw'ensonga nti nno ekibiina ekiri mu buyinza ekikulemberwa omusajja ono amanyiddwanga Emerson Mnangagwa kimunoonya olw'ensonga nti nno tasirika ayogera buli kaseera alina nnyo amazima. Kakati nno wetwogerera baga nti nno gyevuddeko tuba tulaba tanka ziri mamba nga ziyita mu kibuga Harare zeetola ziri zonna buli koona era nga bagendayo n'amagye agamu nga gali ku bigere gatambula gakola patrols ez'enjawulo nga bannansi beebuuza kigenda mu maaso bo basemba okukiraba nga amagye gajja ne mamba zijja ku street yaliko kwali kumamulako gavumenti yaliko of course tuba tufuna anate omukulembeze w'omupya kati yaliko obudde buno bali bajjako president yaliko amanyiddwa nga Robert Mugabe. Kakati okusinza ku mwogezi wa gavumenti eno amanyiddwa nga Nick Mangwana yangu mangu okujja n'ayogera ngalaba taso okuba nti batya naga ati atanke zemulaba mu kibuga nga zimu kutambula okuva mwezi gwokubiri ku makya nga zitambula ne kawungeezi tuli mu kutestinga byuma bino naye temulina kuba nti mutya nti ate munange waliwo akabi konna konna akajja lege batesinga byuma mubakola kibakola waliwo meted drills okwegezaamu n'ebyokuwanisa bye bagenda mu maaso okuba ni bakola kano olw'ensonga eyo mbu bagenda kikola ne gavumenti ino kyasa okuba nkikolebwa kino President Emerson Mnangagwa kati aliko bwe yafuuse president mu 2017 kakati ono gwe twogerako kkiriza obagaana waliwo amaloboozi agava mu kibiina kye kyennyini gamuga nti akaseera katuuse musajja mukulu obeere nga munange ekintu ekita kubanga ebbanga we kaliweddeko webijjidde munafe atuliza bino webijjidde bino bagengayo wajjako Robert Mugabe tebakujjako bwe tutyo kubanga Mugabe juke ajja muyinza buno mwaka 1998 era nga yomu kwa bayitanga ba heroes abali abalwanirizi betembe abali bali bakayingo revolutionary heroes ne mugana wange yakomya efuga ly'abazungu bali ne ate mune kigino okuba kikomekkerezebwa nga ate ne mune bitu bimutambulidde nga tebitambula mungi nnyo n'akamu n'akeddagala. Akati ono yaliko kibayita war veteran oli yazirwanako gwe bakazakirya Blessed Gaza bamuyita Bombshell ninya twekwa bamuyita yomu kwa munange abazwanako era nga badde munywanyi nnyo owa Mnangagwa. Kali yatandise okuba nti awulira anako kuwangaza ebigambo byavuse bya mu mwana social media yagamba nti nno yanyiga nnyo okulaba nti nno ekibiina kye kyalwaniridde nnyo ekya ZANU-PF kyagala okuba nti wetwogerera kati bakukyusa amateeka bakwate ne mukuse amateeka bagikwateko sasati Mnangagwa afuna ekisanja ekyokusatu. Naga nti nno kino kijja kusoboka era dda tuze okungana bana mawulire yalwisa amangu ddala n'ayogera n'agamba nti nno yenga mulaba akubiriza nti nno omusajja gwe myaka 82 egy'obukulu kyona okukola kiri kimu kyokka either genda oba oveeko okitegedde. Kakati bino ebyo nga byogera ku Mugabe ne kwono wabyogera era yava n'okuva n'agamba n'okugamba nga nimba mawulire naga nti I must apologize for helping him come into office nti nina okwetonda olw'okuyambako Mnangagwa okujja mu office. Kakati omugana nga agamba ni the crocodile Mnangagwa Mnangagwa kasawulira naga no Mnangagwa kasya testinga yakombako ku kibayita obuyinza
n'atandika enguzi ng'okuba nti bagirya nirabira abantu okujjako yajjukira bujjukizi bantu ba famire ye kyakumanye kwekyo omusajja nezirwanako n'agamba n'okugamba nti nno bo nga mu ZANU-PF bonna ababeerabira atula akakiiko aka Central Committee kalina amaanyi akasalawo n'agamba Mulangagwa gwe twogerako onera n'obuyinza bw'eggwanga amazima gennyini yabukwasa mukazi we mu n'abaana nagatu kibi nnyo kuba tulaba kati ebyafaayo nga byeddiŋŋana naga tisobola kubanga kino kikkiriza ate okubeerawo mu nsi etwanirwanirira n'omusaayi gwaffe ekyewunyisa munaffe atuuliriza ZANU-PF nga wogimanyi bagambye bo nti omusajja ono yayisizaamu amaaso n'olugaayo mu kibiina ekifuuzi kyatwala era namugamba nti nno yalaze empisa ensiiwuufu yaraga nti omusango ogwo bagugeraganya na kulya mu nsi lukwe era kasaba kyogedde bakyewapa Bombshell omusajja wattu neyagenda neyekweka kati wetwogere ali mu nsiko gyali tamanyiyo byonna byayogera kati abiyisa muba ku kiiseebe mikwano gye era nga batera bikubuta ku social media mpola mpola era nga obudde bonna bagamba nti nno baza okuba nti ajja kuyita kibayita okwekalakaasa akati okusiza ku bannaffe bano aba gavumenti bagamba ndi kati ono poliisi emwetaaga batadde omusango ku poliisi ku misango ena mirambirira ogusooka bagamba yabba emmotoka eyagamenje agenderamu lyagibba ekyokubiri ayisaamu olugaayo mu buki mu ofisi ya pulezidenti ate ekirala ne mu ggwanga lyonna lyonna n'ekyokuna akuma omuliro mu bantu Blessed Mulanga ono munnamawulire eyasooka okuggyako interview kono Bombshell mu mwezi gwali gwa 11 ekyewunyisa yakwatibwa ng'omusawo gumuvunaana mbu kuyisa bubaka okola tya interview ey'omusajja ng'ali mu inciting violence n'akwatibwa siboneka tuyogera ali mu kaguli hano ekiwaka bannamawulire biki bye tuyitamu nga tukola emirimu egityo obuzibu buvaawa gambye already ono avudde n'agamba omweka oguwedde yavaayo n'agamba nti nno Munangagwa yaga kuba nti adda muki mu ntebe waliwo laale gye baalimu eya ZANU-PF ng'ekibiina ekiri mu bukulembeze jjukira pulezidenti wetwogera Munangagwa alimu kuba nti asaavinga ekisanyi kyakubiri ate nga kyekisembayo nga kirina okuggwako mu 2028 kale baali mu kye bayita tamiruka waabwe nga ZANU-PF nabalanga okuwulira slogan ekigambo ekigamba nti 2023 he will still be the leader nako kitambuza abantu bakyogera batyo mpola mpola kyokka nga beerabidde nti constitution ya Zimbabwe egamba nti ekoma ku bisanja ebiri byokka emyaka 5 kakati bo bano ZANU-PF nga kyeboogera kiri kimu kyokka nti bagala Munangagwa asigale mu office amaliza agenda ye gye bayita agenda 2030 eya program ezige okulaakulanya eggwanga lino kuba nti yabakoledde bulungi nnyo talina gyagenda motion eno yareetebwa bulungi nnyo mutabamiruka mu December owa ZANU-PF era nga of course bagyogerako tibagera ku kisanyi kyakusatu naye nga bagamba nti kkirizo bagala Munangagwa eyongereyo paka 2023 abere nga sookuba nga amaliza byatandika naye nkwadde nga Munangagwa kyavayo kubanga akyogera kino era kyavayo kuba nti aganda yakusepinga down myaka 3 egiddako naye muganda ekikulaga bulazi nti nno yani nga akikkiriza basikendika mu syndicate tayogera kino na kimu n'ebbaluwa yafulumizibwa wiiki ewedde okuva mu lukuŋŋaana lwa bishops abakatuliki mu ggwanga lya Zimbabwe balabula ne bagamba nti no debate y'okwogera ku myaka ku project ya 2023 bannaayi malade mujega kubanga egenyiza okuvako obuzibu mu ggwanga lino obudde mu mwisa n'okubanga mwogera ku bintu kali ematalinga ebiriwo nga bizinesi abantu okuba nti zigaddewo abantu bakyalina mirimu ebola emirimu lyeyongedde okulya enguzi nga kwesusse ekonomi egwiridde ddala ebyobulamu tebikyaliwo abagagga nnyo atabavu baavu nnyo abazimbabwe bwe mubadde mwogerako nga temwogera ate ku bigenda mu maaso ebyakalulu 2023 kubanga tukyali wala nnyo ku ebyo omwogezi wa pulezidenti amanyiddwa nga George Kyalamba yavuddeyo n'agamba nti nno n'abo munnanga abakulembeze b'enzikiriza mu Zimbabwe abakatuliki bano batuswazizza nnyo beboogedde byonna it was bad and buried tubiziisa ate bifu naye ne bagamba nti nno kyo nga bitadde ebbali message y'omusajja amanyiddwa nga Bombshell munaffe gyeyawa etwogerera ye yagambye nti nno kino kasate mu kikomye ekyokuba ne mwagamba Munangagwa akyuse constitution akomye ekisanyi ekyokusatu bwe kitayuzeyuze ZANU-PF ng'ekibiina wajja kwekalakasa ku nguudo zonna
banasajja kwekalakasa eggwanga limu kuwandimikola ki liyulika mu mbeera bwetyo. Kakati nno awo tuliwe tutambulira. Abamu bagamba nti nno ne wana mobilizing tebajja kwekalakasa. Abamu bagamba nno mulinde mujja kulaba bulabi kubanga mukutte kweteta oba mukutte kwetokota. Tulinze tobe kinavayo kusaidia omunafu atuliza ali Impact FM Radio Wasama Enja. Tuwalekedde eggwanga lya Ukraine. Tiimu okuva mu ggwanga lya Amerika yayokedde Moscow mu ggwanga lya Russia okuba nti boteesa ku nsonga za Ukraine nga Putin mu kaseera kano twogere ye akyalidde katonga kameddwanga aka Kursk. Kakati okusinza ku mawulire Donald Trump ge yatugambye agenti asindise officials okuva mu ggwanga lya Amerika ne bolekera Russia okuliisa ku nsonga ez'okusansa ebyokulwanyisa mu Ukraine. Era muli gajjidde ago baga nti baga kutuuka ku ntegeragana alisa ennaku 3 nga twali kulwanagana kwekuba masasi. Ekigambo kye baga nti nno bo aba Ukraine bakikkiriza, yani baga nti nno mu meeting gye bali mu Saudi Arabia n'Abamerika bakikkiriza kino. Yevuddeko Secretary of State w'eggwanga lya America amayiddwanga Marco Rubio yaga nti kati omupiira guli mikono gya mu kisaidi ya Russia. Russia gye eri awo kumpi era nga America bakkiriza nti engeri yokka eyokkereza otawuno okwate tukyagenda mu maaso n'okulwanagana kirakuba kiyita mu nteeseganya ez'emirembe. Kati America banga bakyaddeko eri mu Kremlin teeza Putin kasana ava mu region eri gyali mu kuba nti akyalamu ya Kursk bayinza okuba nti bajja kubasisinkana balabe. Jukira region eno Putin yagiwamba ku Ukraine era nga badde in control yayo paka that is omwaka oguyise. Kakati nno ngamaze okuba nibogerezeganya bali mu Jeddah ku lunaku lwali lwakubiri. President wa Ukraine amayiddwanga Volodymyr Zelensky yagamba nti n'okuseera kali katuuse nti America yina okubanga etabbira ekakase Russia ekkirize ku positive proposal y'okusansa ebyokulwanyisa. Kati bo Russia bagambe bakya studying kati ceasefire deal gye bagambye ennaku 3 era baga nti n'obudde bwonna bajja kuba nti bafuna wakati okuwogerezganyamu wakati wa presidents bano bombiriri nga bayita ku lukomo lw'essimu Trump ne Vladimir Putin kyakina kisobose mu mbeera bwetyo munafu atuliriza. Akati nno awo tuliwe tutambulira naga n'ekyo tuliko kiri kimu kyokka nti positive message means nothing okusinza ku Donald Trump yagamba newankubadde nga ye agamba nti nno asobola okuba nga akkirizisa omusajja amanyiddwa nga Putin singa boogedde ku bintu by'ensimbi mu mbeera bwetyo. Akati jukira eggwanga erimayiddwanga erya UK Bungereza lyambyeko Ukraine eggwanga erya America wandi batuuka ku kye bayita ceasefire deal eno ennaku 3 okuba ndi bagidraftinze naye kati offer ode Ukraine bagikkirisiza kati baga kuba ndi bakkiriza n'eggwanga erimayiddwanga erya Russia likkirize olwo kye bayita okusansa ebyokulwanyisa embeera munange ebyo bwetyo ogende mu maaso. Era again we urge the Russians to sign on to this plan. Nagamba this is the closest we have been to peace in this war. Lyaveti bwetyo yagambye nti baagala Russia sayininge kino kibasobola okuba batuuseeko mu kwetawo emirembe wakati mu lutalo luno. Kati kwemininga wegambye nti no yeri mugamba nti eri mu kustadinga kye bayita proposed ceasefire eno okuba nti oba birimu biri bayamba. Yani bagamba nti no Dmitry Peskov ye mwogezi yagambye nti no kkiriza obagaana bajja kwesa channel zonna ez'enjawulo okubategeeza kina bakivuddeyo mu nnaku entini nnyo eziddirira awo. Akati Putin Trump yagambye to pressure Russia yagambye he can do things financially ebintu yasobola bikwatagana mu bintu byanfuna okusobola okusteeka Russia kazito. Nagambye this would be bad for Russia kijja kuba kibi nnyo eri Russia. I don't want to do that because I want to get peace. Saa kikola kino kubanga njagala kufuna mirembe. Bwatyo omusajja Trump yagambye ng'ayogera ku nsonga zino ez'okuba nti nno kati bakaka Russia ekkirize ceasefire ennaku 30 nga bagenda maaso okuba nti bateesa ng'addeko kye bayita endagaano n'eggwanga erimayiddwanga lino erimayiddwanga ery'abanafu bano aba Ukraine. Tuvuddeyo twolekedde Isreal kyekiryo kyekyomunafu atuliza. White House basindise ekibinja ky'abantu nga kikomeddwamu omusajja amayiddwanga Steve Witkoff UK White House envoy. Otwogera ali mu Qatar ng'ekimututteyo kwetaba mu nteeseganya wakati wa Israel ne Hamas okwesitendinga kye bayita fragile ceasefire mu Gaza. Akati nno wiiki eno banegotiators okuva saidi zombiriri abatabaganya aboogezi abateesa okuva mu Israel n'okuva mu Gaza batandise okuba basinkana abatabaganya. Twogera ku Misiri, America ne Qatar. Mundi okusogedera bukyanga munange President Trump atwala office nga January 2 baga nti ennaku 42 eza phase esooka zaggwako nga lumu omwezi munange ogwokusatu naye ke kaseera ate mune tuwenga tukwata phase ey'okubiri.
kasa feze eno eyesooka twalabamu abantu abali abawambe 25 abalamu nga baweebwayo kuva mu Hamas bawe mu Isreal nga kuliko n'abafu 8 mulambirira. Then in exchange ne bafuna Abapalestine 108 abali abasibe nga Isreal yali abakwata. Era kuno kwaliko n'aba hostages abala bebafuna abala 5 nga bamusemeddwa nga Air Thailand. Era kibaita phase esooka yakomekerezebwa nga lumu omwezi guno ogwokusatu. Katulinda phase 2 eberenga ino kubanga etandika ne kati erudde weeks 2 nambirira. Akati Isreal eroza ntino America esokwongera plan eno yemyezi ngebiri bagesi bongere just extension phase yakubiri ne bongere obwongezi ekino amasi kyetayagira ddala era mubine egamba ntino eyagala amasi eberenga etandika okutta abasibe bonna abasigaddeyo obaka kitundu kyabo ekite abasigaddeyo bonna nga tanakwandi bagira mu phase eyokubiri. Amasi yakigaana era evidonge ekigamba ntino nejja kukimu ekikola nega kiweno kwa kiri kimu kyokka batandike entegeragana n'enjogerezeganya ya phase eyokubiri nga bwe kyali mu kusookera ddala seba sokwandi bamaliza kibaito olutalo ate bagana okuwagala phase eyokubiri nga amagye ga Isreal bayogera gano okwandi gavayo gonna mu Gaza. Nenno discussion zigire mu maaso bagamba ntino kazidi bwali mu Doha baga buli omu kati ali responsible ate balina okuba bonna bali positive. Omwezi ngutandika guno munnaffe Isreal juke yagenda maaso nesalako obuyambi bwonna olwokwandi bugenda obw'emmere amafuta obugenda mu Gaza ne suppressure omulimu gwayonga gwa kusuppressure kuba Hamas bano amasazi bagasalako ennaku ezaddako era ne Hamas teyoti yagenda maaso okuba nti yakola ki naye nga esirikirira. Akati wotukyaliawo munafa tuiza ate abahuuti omugendo guli mu Yemen nabo ne bavaayo ne bagamba nti nno bakutanga okuddemu okulumba Isreal amaato gayo bagenda kutanga bagalumbe agali ku Red Sea agasa wali Gulf of Eden olw'ensonga ntino bano ngalaso kwani batiisatiisa ensi nate lwaki temukkiriza boogera kino ate mukyusa kino naga wali mabega wabakiwa ba Hamasi munange akati awe tuliwe tutambulira tulabe okugaana ebyamagozi okwandi bigenda mu Gaza naye bagambye tugenda fegaana ebyamagozi byonna ebisala ku nyanja nga amato gajiwa mu Red Sea ne Gulf of Eden tugenda bisalako bana bagamba abahuuthi muganda wange bano bali mu Yemeni. Lunagwa luno tubuuza Kaluma Nywera avaawa wakati wa Isreal eggwanga limaddwanga erya Palestine. Okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, butere bukyali fena mafatuliza okyali ku program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira kale magegange. Program eno tuyafuna Kaluma Nywera wava wakati w'Abayudaaya bejuyita munanga Abaisraeli sakobo n'Abafirisuuti bejuyita Abapalestine. Munange ngana gadno munange bitu biva wala nnyo kyova tugatino Kaluma Nywera avaawa tukuze n'Temebega ne tuzungula olutambi okutuuka no wetuli onako lwaleero kiba kyavaawa okwanga saati bakwatagana abakazi bakwatagana battingana ogamba balina obukyayo obwo tugana obwavaawa kyekikuze omunange mabega naga tukyali wali wetulaba nti n'Obwakabaka omayiddwanga obw'Abayudaaya bwali bwasaanawo era nga Abayudaaya basigala batono nnyo era nga mu kuba batono nnyo tebalina kuba ndi basitula omutwe balina okuba ndi bakipinga law Obwakabaka obuli obeerenga bufuga naye nga ate basaba baga tuli boolwo naffe netufuna mulango obwogerero era muganda wange ekyekyaliwo nga tuli wansi w'Obwakabaka obw'Abasajja n'amayiddwanga Abaroomi oba Abaruumi. Jjukira nti nno bajja beewanyisa kasobera ng'ozadde omwana of course aklinda n'amaaso n'atuwali kintu mu maaso nga munaka weebeera oba tewali nabawo nate enkwa ezimu twe Bakabaka abannyo basse be batirimbudde oyo nabeeramu nga tutema nange obuyinza era twogera kati tuli wansi wa Kabaka oyo gwani bakyojja embeera zonna munafu atuwuliriza kati nno Kabaka gwe twogerako yali amanyiddwanga Morris ono yakwatibwa munange najjibwako ng'ani amuggyako bamuyitanga Pokas era Pokas abeera munenge ekintu yakirimu mu bulambirira bwatyo kubanga ekyaddiya kyali kimu kyokka nti omusajja bamukwanga ekintu akirina naye amuggyeko Pokas naye nga atudde mu kintu mwaka gwa 68 ate omusajja mayiddwanga Heraclius generali mulamba ng'ate elder bamwebuuzaako omusajja mulwanyi yava n'agamba nno atakyassa kitiibwa n'akamu n'akeddagala eri emperor mayiddwanga Pokas yena kola atya yagamba nti nekisooka ddala yajjako omusajja wange gwe nali mpeereza gwe bayitanga Morris emyaka 6 egiyise ate nange nampa omulimu kakati ate bwayamba omulimu n'empu yakinnuma kubanga oli yajjako obujja ate ne bamutta n'okumutta era muganda nga atuliza ekyaddiriraawo
kyakuba nti nno bana kuba nibakwa kibatu olukwe era Heraclius yayinanga kizibwewe gwe bayitanga ne Sentas baloncha kibayita munange olulumba sinzigu kubanga bali basomeddemu ono Heraclius the elder namugamba nno watyanga tuyisa na wano so kuba tujjako omusajja ono nakkiriza naganja kubayamba kuba kujjeko Kabaka tumujjeko focus kubanga atali popular byako bina mubiraba emisala yagisala yatta abantu nafa doko kibaita akazito muganda wange ekyadiyo kimanyi kuba nti basajja batakoba bamu planingira era mukaseera ako munanga tudiriza ono gwetuyitezibwa omuto kizibu wa Heraclius jukira ono gwegamba ati nno Heraclius yayina mutabani naye bamwita Heraclius the elder ng'alina mutabani we bamwita Heraclius omuto kamutabani we alina kizibu we bamwitanga Nisetasi balonchinga bagandi bo bayiga kulwanira ku mazzi balonchinga bayita ku mazzi bayita ne ku ttaka balumba bagandi kufatulumbe Egypt eno kubanga Egypt naye yatwalibwa Kabaka obaka bali bogitwala nga era Focus yagitwala era kino bakikola mwaka gwa 1909 bagandi balumba General Focus amanyiddwa nga Bonosus ne bamukuba era muna amatwe ne bagatwala ne gabira mu ttano zaabwe minwa ekyaliwo omwana ono omuto amanyiddwa nga Heraclius kyakola n'asairinga ku mazzi neyongera ate mu buvanjuba n'agenda nawamba n'ayita ku Sicily paka nateri mu Cyprus kigenda yatuuka mu Constantinople negatta ku kitaawe n'abakulembeze abalala bonna yali maze okuwandi munanga mobilizinga balumbe kibaita olubiri bayinga balumbira ddala babinga bajjako Kabaka munanga ekigambibwa bwatuuka ku lubiri bwati bappa abakumbibwa ku lubiri obwedde bali converted baba preaching ekigambo era babagamba nti kino kwa kiri kimu kyokka muleke omusajja amayidwa nga Priscus ya generali ayite obulungi nnyo era mu kutuuka bwawo abasinga obungi ennyo ne badda ku saidi yani ya Heraclius nono ennyini kizibwe oba muyite sani nlo wa Kabaka Focus gwe bayita Priscus generali naye nava n'alya kingo gati no aliddemu olukwe mukodome bakitaawe nadda ku saidi yeno eya Heraclius era muganda nga tuize bayingira ekibuga nga tewaliwo resistance yonna oba maanyi gonna gabateereddwako akati kigamba nti nno Heraclius wakwata Focus nga Kabaka kuba yali agaguwaba ne bamukwata yambuuza ekibuuzo namugamba nti nno naye ggwe bwoti ddala bw'ofuga ensi eno ng'eri miyonga abantu babonaabona Focus yamunamu ekintu kimu namugamba nti nno munnange kansubire nti ggwe ojja kufuga ebyo ofuga bulungi baga kino kyanyiza Heraclius munnaffe kyeyakola n'amutemako omutwe mangu ddalawo on the spot ne gugo wali era teyakoma ne ku ekyo n'amukwata muganda bamuggyeko kibayita obusajja bwe ne babusalako bwonna okuva ku mubiri gwe olw'ensonga nti nno ng'amugamba nti nno owali ng'oli mukulembeze oli Kabaka wakwata wazannyira oba warepinga mukazi wa Pontius era omusajja munabyobufuzi mu kibuga lwakuba yitakiriziganya naawe ate nga n'omukyalo omulungi so ngenda kusomeza Oktoba 5 610 munanga atuuliriza Heraclius atikkirwa okubeera Kabaka mu kkanisa emanyiddwa nga St Stephen mu lubiri lwennyini twogerako mu kibuga Constantinople wano yawassa omukyala amanyiddwa nga Fabia era bwamala muwasa n'atwala linnya ne bamuyitanga Eudokia kakati nembeera munange bwekyo etambula muganda nga atuuliriza nyono muganda nagati nno yafa mu 612 ataawo biseera ebyo Kabaka yennyini gwe twogerako amanyiddwa nga kati ekintu munange akikutte nga kipya n'agamba nti no what Heraclius kwe kuwasa ate kizibwe amanyiddwa nga Matina mwaka gwa 613 obuvumo obwokubiri buno of course bavumirira bwenso nga tosobola kuvaaki olwasoota ekizibwewo baga nti nno yali incest enyinyini naye Kabaka muneyo n'omugambo otya Kabaka byali nga mu ŋŋambo wokka naye of course ebitambula ebintu kakati nno awo wetuli mugara nga tuiza gwaliko Impact FM Ludes Mayinja tukulagabula sekigenda maaso na wali kakati nga amaze okuba ndi munange kino ekikwasaganya twogera ku Heraclius afuuse Kabaka omulamba oba nafaana amanyiddwa nga Byzantine oba obwakabaka buno bw'Abaruumi munnange kyakola kyali kimu kyokka jjukira famire yonna eya Kabaka Emperor amanyiddwa nga Maurice yali yattibwa Focus mu Novemba 62 then ekyo nga kiwedde ne bamugyewo kati akati mu kaseera kennyini ako ng'amaze okuba nti onasetolinga waliwo omusajja muyitanga Khoslow II ono yatwalibwa Kabaka amanyiddwa nga Obasasinian era ono kigambwa yali yazaawo kibayita olubiri lwe ng'aluzizaawo yaani mukwano gwe amanyiddwa nga Maurice kyokka Maurice owedde was no more bali bamutemula era bali basigawo nga banywanyi nnyo paka nate Maurice yafiira n'olw'ensonga eyo Khoslow kyeyakola yakozesa akakisa Maurice afudde embeera etanze kubanga esajjuka mboka kwa Baruumi n'awamba ekiro kimanyiddwa nga ekya Mesopotamia ne kibeera mu ttaano ze
n'atandika n'okuba ndi munnange kennyini alagira bulungi nnyo nnyini ddala era n'agamba nti no mutani wa Morris gwe bayitanga Theodosius tajja kukitwala okugjako bwali bafuuse empera munnange kali nno jjukira kati kabaka aliko Heraclius ye bino tabyagala biwulira n'ekimu nakyaddagala era n'okinga olutalo okuba nti yokyalirani eri kabaka amayiddwa nga Khoslow owokubiri olutalo mu kutandika munnange ekisooka bano bali Abaperusi nga tebagadde balina kakwate oba n'akakuku ku Baroma waba bakubadda ebbanga nga liise baali balwana entalo ez'amaanyi ennyo akati mu kulumbe wano Abaperusi bawangula ne basigalawo mu kifo ekinnyini ekyo olw'ensonga nti nno kiga nti Pokasi bye yakolanga kwaseza yateekanga zonna zaali zaganino General amayiddwa nga Heraclius yennyini wasinika ki yali asindise kibwewe obaitanga ni settlers agende mu Egypt eri kati ayina basirikale bamala ate ng'ono Heraclius the Younger naye weyagamba nti you know what wanaaba ng'akomye omwemi anaclaiminga kibayita Entebbe mwaka gwa 610 kakati amagye gaali matono nnyo nga balina kibayita mani power ntono nnyo Pokasi ng'ogeno yali unpopular leader ebisooka bino okuba nti omanya abamu bamugamba nti nno yali nga gamba n'engeri gyayogeramu gyawamu komandi ze nga tebagikirizaamu era kyova nti nno bamujja nako mu mbeera bwetyo kakati nno omusajja ono amayiddwa nga Heraclius alina okuba nti afikisinga ebizibu byonna ebyoli Pokasi byeyaleka kati akaseera ako abasajja Abaperusi bamaze bawamba kyebayita Mesopotamia si yokka ne Caucasus ne bagiwamba era amagwalu 611 ne badduka ne bawamba Syria yonna era mwana giwamba ne bayinga ekibuye kimayiddwa nga Anatolia waliwo of course Heraclius n'alumba myaka 2 gyaddakaawo n'alumba naye yakubi wa mabega wa Antioch nga bane bamukuba mugana wange abasajja bajene abayiddwa nga Shabraza ne bamukuba mupozi ne Shahini bane yabutevu nnyo munaffe ne bagati no kati kasaba bakuye batyo obwakabaka w'Abaroma batazo kwandi bunafuira ddala era Abaperusi kye bakola olwokuba nti n'ebitundu byamaze okuba nti biri devastated nnyo nnyini ddala munnange ekyali ekyali kimu kyokka kiga nti baafuna kye bayita Asia Minor ne bawamba ne kye bayita Chalcedon era eno yali nga batudde ekintu kimu kyokka nti kiba nga bawambye eno bayinza okuba batunya okuba nti balumba kye bayita Constantinople singa obudde bonna obeera obanyeziza twogera ku Baperusi ano naye munanga yagidde mu ntalo zaabwe buteevu nnyo abeere nga n'okuba nti abakuba emyaka egyerako 10 Abaperusi bano munaffe atuliza batandika okwagala okuwamba era bagezaako ne bawamba Palestine ne bawamba Egypt era batuka mu makkati ga 621 muganda wange nga amatwale gonna gali mu mikono gyabwe era ne bakuba ne Anatolia ne bagiwambira ddala ne bagyonoona then ba avas omuna asalvuzi bano twogerako no bali bajukira bali bayekera abaani obwakako Barome nabo ne bakozesa kano okulumba Balkans nabo ne babba buli kimu era obwakabaka bonna baliko kuba munenge buli kukyebeta blink of destruction okuba nti bugwawo babukuba babubba bubi nnyo kabaka ayika talina maanyi munanga atuize mwaka gwa 613 amagye gana g'Abaperusi gatwala ekibuga Damascus nga bayambiddwako baani ulira Abayudaaya abali beekwese nga balayinze nlo nenga bafuna kibayita training ez'enjawulo ez'amaanyi wajjuka bagana okusinza ne basanyawo munanga basinzo gabe gonna kano babeereyo mu byalo nga bakwata kesi zaabwe kakati begatta ku Baperusi nagati ndo Baperusi bano batuyambako ebiseera biri bya Kabaka Kuulo watyanga bazzeemu kubanga Kuulo yali abaagala nnyo bano yabazimbira nekibayita yagabazimbira nekibayita amasinzo gaabwe naye muganda wange kati walaba nti nno Abaperusi bano sokwani bayita amaanyi Abayudaaya ne bagamba kati beeyungeko ne babiyungako munange ne bawamba Damascus era Damascus ogiwambe bati bapa eyo tugimaze kibaddako kiriki 614 ne basooka basaka kibuga kimedoga Jerusalemi nakyo ne bakiwamba tebakomane ku ekyo mu kuwamba okwaliwo ne bakuba church amayiddwa nga Holy Sculpture ne bagikuba ne bawamba ne kibayita the true cross eno munaffe atuuliriza mubogiwe ndi bagiwambye omanya ati no dabali serious kuba bamba omusalaba gwenyi bwa no gunsalaba tebakoma ku ekyo 617 ne bawamba ne basayako da Egypt ngeri mikono gyabwe kakati kigambibwa nti n'abasasi nziba no baatuuka Abaperusi twogerako batuka ali mu Chalcedon mwagwa 615 mu point eyo nyinyi baga nti nno kabaka amayiddwa nga Heraclius empera nakkiriza nagaba naye mumanyi kingendo kola amaanyi mulina ate nfunyira babeyunzeko baba nomunanga Abayudaaya none sengo panise
sigenda kuddamu kuba nti mbakuba naye nzikiriza tutule wansi ku mmeezi emu mubaka ko Abaperusi naffe wabazantanite wetuyita Eastern Roman Empire tuteese era nakkiriza n'agamba nti nno wemba mugambi musazeewo nti nno obwakabaka bwaroomi bwonna bufuuke bubeere wansi wabaka wa Abaperusi nzikiriza era nagaa ne kabaka wammwe amanyiddwa nga Khoslow II abeere empera nga nze musaavinga musajja kyeyakola ale munenge engoma kati aso kwati emugejjera ddala yasindika n'ebbaluwa netwalibwa mu basadaazi be ebbaluwa eno Heraclius empera ow'Abaruumi ng'agamba nti nno obwakabaka bwa Abaperusi ebya ddala bwali bw'amaanyi nnyo bwali so superior era n'agamba nti nno ye nga wemulaba akkiriza okubeera ani obedient son omutabani omuwulize ennyo ewa kabaka amanyiddwa nga Khoslow II era Khoslow abenga wo ekitiibwa ekimanyiddwa nga ekya empera era nagano yali so iga nti mweteefuteefu nnyo nga bw'okiwulya n'okusukkawo okuba nti naamukolebera byayagala nga wano abamusabye namugamba nti nno ssebo tosaana kuyitibwa nga empera wabula olina gwe Khoslow II olina kuyitibwa nga supreme empera kabaka asukkulumye bino nabiwaana olw'okuba nti ale bamulumbye baga okuba ne bamakyanga kye bayita Constantinople bamuggyeko omukasuka ettale abeerenga munange kino akifiirira ddala kati yeetuwaza yeegondeza ddala asinza ababaka eri kabaka Khoslow II kye yakola munaffe atuwuliriza yawiza ensonga zonna olwaziwiza naga nti noke nzitegedde bulungi nnyo naye ofa yammwe sijja gitwala ey'okuteeka wansi ebikola ey'okuteeka wansi ebyokulwanyisa busalinga eddiiru bwerenga okolera ku nze era mune kye yakola n'abatume be yatuma bambasadazi bano aba Heraclius bennyini yabakwata naga sijja kukkiriza kuteesa munnange wakigambo ekyo Heraclius nga kabaka empera atya agangenda kukola ntya obusajja obudde bwonna butuuka ku miryango gy'ekibuga kimanyiddwa Constantinople nga bukonkona bukonkonyi buti musajja kye yakola n'agamba nti ewammwe wafiira mu luge bajja kunkwata kati kisigadde nange banzite ng'ensi eraba nga bwe nakola bali abaaliwo be naddya mbigere bapokasi munange kye yakola nga empera Heraclius n'alowooza naga nti kansiwanye ekibuga nziruke emisinde ate ekibuga kye nkikube nate mu kibuga ekyo ekimanyiddwa Carthage munnange aba agenda wati asibemu ebibyayangu agende n'abaserikale be omukulu w'enzikiriza go bayitanga Sergius n'amugamba nti togenda sigala tujja kufuna pulaani nagasooka oyogerezeganya n'olinyira kuba ku magezi oyogeze newani ne kabaka oli Khoslow II bajja kusonyiwa munnange bamugamba nti oli safe ng'oli mabega w'ebisenge bino ebya Constantinople bwevamba oti bapa ojja kuba tokyali safe then Heraclius yakola n'agamba nti kale mukutya okungi nakkiriza bamuwa amagezi benga emirembe giddawo in exchange kuki kubalina okuba nti akola yagamba nti nagenda kuwaayo kye bayita gold eziwedde ttani 1,000 takome ku ekyo aweeyo kye bayita talent za silver 1,000 takome ku ekyo aweeyo kye bayita robes eminagiro egya silik 1,000 takome ku ekyo aweeyo n'endogoyi 1,000 takomere ku ekyo atune mu bawala baalina mu bwakabaka awoye embere ya 1,000 eri kabaka wa Perusi bano amanyiddwa Khoslow II owulire ngambye embere ya 1,000 azwe kabaka waki w'Abaperusi gubayita Khoslow II byasuubiza kabaka era munange olwamusuubiza kabaka n'agamba nti kale wabeeyo kye bayita emirembe mpola mpola nga nange befuna ebyogwaga okubanga byenjagala ate nange byennonye munange ekyaddirirawo ng'emye bizinesi okuba ngibeerawo mpola mpola kabaka ono bamuwa amagezi twogera kwani Heraclius omunafu banga nti kati obudde buno kwe kaseera obeere ng'ozimba ejje eryo obeere ng'osala ku expenditure y'amagye yoteka mu magye obeere nga ne ssente z'okuba nti egwa otandika okuba nga ne gooli byolina n'ebyobugagga byonna obeere nga obitunda mpola ofune ssente zina okuba zizimba ejje eryakabi ani mulamugamba munnaffe omusajja ono omukulembeze w'enzikiriza gwe bayitanga Sergius yamugana ebyobugagga byonna ne mu kyaki tuyitengamu tulinga tulezinga ssente ez'okuba tuyongere n'olutalo singa luba lubaluseewo bakikola mugala nga tuliza era amagezi gagenda maaso agakola akati mugala nga tuliza ngenda ku mwezi 4 omwezi gwali gwakuna omwaka 622 Heraclius ono aleka ava mu Constantinople ekibuga akirekera ono omukulembeze w'enzikiriza gwe bayitanga Sergius wamu ne Geno amanyiddwa nga bonus bano nno naga nti no you know what
bonus go jeno ekisooka gwe mukuza w'omwana wange w'obulenzi w'omwana yali akyali muto nnyo nnyini ddala amugaa tino kati gwe mukuza musigale mu kikuba kino mukitwala mukiddukanya nze nkomewo yagenda kola ki kutereeza amagye gemaze okuba nimini batraininga ebbanga eryo lyonna nga bawayo munange ebyobugagga eri eri kabaka wa Khoslow gwayita Khoslow II w'Abaperusi onateekateeka amagye gagaba nnyo okugenda mu Asia Minor agakuŋŋaanya gonna ne wali mu Bithynia agakuŋŋaanya gonna era nananga okuba nti munange morale yandise okuba nti eggwawo era so okuba nti edda aho abasirikale akasente kati agamba tino you know what is that time okulonkinga new offensive nina okuddamu okuba nti nkola kibaita olulumba era mu kulumba yagamba nti nno tuyinaffe omukisa kubanga atuwadde amagezi n'otukulembera mukulembeze wanzikiriza era kyeyakola yagamba nalangirira nti luno baluyita lutalo kati olw'omukisa holy war muganange yagamba nti alangirira kibaita holy war kwani ku kabaka w'Abaperusi era yagaana okugamba yakwata ekifaananyi ekya Yesu miraculous image ya Christ nagikwata ne bagiyita stand yabwe nga kibasoose bati mu maaso munnange ekyadirira ng'amaanyi agalina abantu bakonvisinze n'olutalo bannange luli sohole lutukuvu muno kuba nwenyigiramu mwenna ng'abasirikale bakkiriza kakati amagye gana g'Abaroma kye gakola ne gasooka agenda paka mu Armenia ate ng'ono yali ayinayoko omusayi nga gyava ekitundutundu ekimu era mu kutuukayo eyo ne gasooka gakuba amagye ag'Abaperusi agaali gali eyo nga gakulemberwa omusajja eyali nga munange muwarabu kifa eri muwarabu ne bamukuba ne bamuwangula era bamala mumukuba munange atuliriza kigambibwa nti nno era ne bakuba Abaperusi abaali bakolembera omusajja bayitanga Shabraza Heraclius emperor naga nti nno ukwasitakubye bano tagenda kuzikiza akweyongerayo era ngenda kusomeza 25 mwezi gwali gwa kusatu omwaka 624 yaleka Constantinople munafu atuliza ne mukazi we amaidwa nga Matina n'abaana be babiri nga maze okuselebratinga Easter Munikonidia ngenda kusomeza 15 April n'atambula wano n'omunafu atuliza nga okubanga atola campaigns ez'enjawulo nawo bati awangula victories ezinyo mu Armenia nakuba Khoslow wamu ne bajenerozi be abasatu okwalinga Shabraz okwalinga Shahini n'omusajja bayitanga Shadapula Kalani naye nga bakubidde ddala mwaka gwe gumu ogwo abasajja bali abayikira amaidwanga aba Visigoth basucceeding okuba nabo batwala ekibuga ekimaidwanga ekya Cartagena ekibuga kyali mu Western Byzanite province emaidwanga eya Spania ekyaddako okuba ndi munange omusajja ono alunze ku matwale agamu kwago agali provinces ez'amaanyi agali gatwalibwa amagye ga Justinian esookera ddala so mwaka gwa 626 Avars ne Basauvars bano batandika okuba nti munange bayambibwako amagye g'Abaperusi nga bakomanda yani yono Shabrabraz munene bawamba ne balumba ekibuga ekimaidwanga Constantinople naye siije eyo gye balumba ekibuga kye bakwadi balumba muganda wange kyekibuga ekitulamu ekitebe namulondo wenyini oba olumbe lubiri oba okutte kweteta jukira omusajja yetegerezeza bulungi nnyo kama mu kulumba bannaffe bano okulumba babakuba ebyeddala era mu bakuba naga nti n'obuwanguzi bonna omusajja nga buteeka ku kintu kimu kyokka nti ane kibaita ekipande ekya Yesu kyatamula nakyo munanga atuuliriza n'ekirala nti babasabidde eri omusajja namaidwanga Sergius omukulu w'enzikiriza naga nti nesabidde ebisenge bino ebyekibuga ekimaidwanga bya Constantinople era muganda nga atuuliriza abasajja n'Abaperusi balina amagye ate amalala wansi omusajja agenda amaidwanga Shahini nago bagakuba ne bagadefeat ne bagacrushinga wansi wa brother wa Heraclius amaidwanga Teodoro era munange ekyo bwe kyali kakati no otongera mu maaso Abaperusi bano lwali disagreeing lwali kwamba lwayo luna buli kimu nga bw'okiwulira naye nga situlu baluwangudde Heraclius yageza okuba nti ebyeddala atuukiriza era yazza kibayita munange abasajja bali bamuvuddeko n'abakomyawo nga bagotex n'abakomyawo eno mu bugwanjuba wansi wa Zibel era munaffe atuliriza empera oba kabaka Heraclius yakomane ku ekyo lwabanga amaanya naso nti agafunira ddala yalumba jeno amanyiddwa ngaani Shabraza namugamba nti no wakyero okola ekyo kibaji baba nti yamusindika obubaka namugamba nti no kasera munange oberenga ogenda nyuto olw'ensonga nti nno kabaka gwoweereza amaidwa Khoslow II
arasa okuba nti kati awulira obujja gy'oli aga nti olwana nnyo kkiriza obaga budde bonna bonna oyinza omutulako ekifo n'olwensonga eyo alagidde bakutte. Ani abyogera ebyo? Kabaka Heraclius yabyogera abigamba Genowaani owa Kabaka Khoslow II nti no what owada bulungi kkiriza obagana kabaka agenda kutta obudde bwonna tuwagafunye. Munange ekyaddiriraawo mwaka gwali gwa 627 wago gwakaawo alaunchinga kye bayita offensive okuddamu okuba nti alumba Mesopotamia ajagala naga ati wano yalina kye bayita abatakisi bamuga tugenda kuyambako era mu kumuyambako beegatta ne balumba Mesopotamia ne bakuba Abaperusi munnaffe atuuliriza wansi wagina mayiddwa nga Lwazadi otuba baluyitanga Battle of Nineveh lwayitibwa lwakabi nnyo olwo naye n'aluwangula anaso koma we yalemadde yafule walemala azzengu naso kuba buli kimu munange tiyakoma ne kwekyo nankonkwa ne balwana baserengete no ku mugogwendo Tigris era mu kutuukayo n'asanga olubiri olwa Khoslow II lwani balukuba olwali ku kintu kimayiddwa nga ekya Dastagrid era mugala nga tuliza kiyakola lwali omulemesa okuba ndi munange alumba ekino kimayiddwa nga ekya Siphon era abakirumba bwati bagutuka nga atoli ntindo bazikubidda zaguddemu awo kanaalo oba ku mugga ogutwalaawo oguconnectinga gwe bayitanga Nawanan. Kakati mugala nga tuliza disaster z'amaanyi nnyo nnyini ddala nga bw'okiwulira. Khoslow bamukubye bakubye buli wamu n'olubiri balukubye lwalinga abeerawo omusajja ono Kabaka Abaperusi era ekyaddiya munafu atuliza yagibwako era nattibwa. Bwattibwa mu lutalo luno lwaliwo kigambibwa mbunno ono Kabaka si yamutta Heraclius nedda wabula ate munda mwennyini waliwo olukwe luno nga lwatondebwawo mutabani wennyini gwe bayita Kavadi II. Kavadi II bwakola olukwe ye nga kyaga kiri kimu kyokka kuzza mirembe naani ne Heraclius kanayagala bazzeewo emirembe buleme kulwana kuba kulwanagana alabe ntino kubatwala wabi nnyo kuba kitaawe bamutwala ntyaji kale omwana akola olukwe nawamba kitaawe era ne bamutta. Mu kumutta ono Kavadi kati afuuka ki ali ekintu yakikulembeddemu nnyo era yakkiriza naga nti kasitanze kakita kinga kitange musse tumusse tukkiriza amatwale ge tubaye twakikokibayinga gammwe tugenda gavaamu era munange mukeki yakola ekyo omusajja ono ng'alumbye onnawo ng'akutte ne kibayita ono kyewiga kwani Heraclius mwagwa 629 kigenda nakwata n'omusalaba gwennyini cross n'agiza e Yerusalemi mu mbeera gye bamwaniza bamuleeta ne bamwaniza nga muzira aleese kibayita omusalaba okusobola kuba Kristo munnaffe atuliza kibayita true cross eno bagaga omusalaba gwennyini Yesu Kristo ow'e Nazareti gwe bamukomererako. Kakati woga nti oguli kavalinze muganda wange atuwuliriza obeera muzira nga bw'owulira yagujja Abaperusi bagumuwa naga nti aguugo otukubye tumaze okuba tumatira era mutabani nanga salyawo kitaawe ono wamu omunanga omusalaba nagukomyawo mu kibayita ekibuga Yerusalemi. Omusalaba ogwo of course bagwagala nnyo nga ekitiibwa kinene nnyo bakitiibwa kinene nnyo kubanga gati singa tugubawadde abasabali bamalirivu okuba ne bagutwala bagusangayo mu kibuga ekimayiddwa nga ekya Dasgard awo bawanikira okuyana Bagidadi era ne bagandi bagumukwasa guugo naga nti kiba kiwedde kati awo. Meanwhile ekyalingawo munafu atuliza abamu ku abali abakadde Abaperusi bo muganda nge badduka mu kudduka ne mutabani w'ono Khoslow II bamuleka kubanga okusookera ddala yali yasibwa kitaawe omwana ono okuvaako okukya kitaawe yamukwata n'amuteeka mu kkomera era mu kumuteeka mu kkomera yali tamwagala kyova nti yeekobaana n'abasirikale ne bamutta ne bamuggyawo era nekiro kyennyini ekyo nga 23 Februari ekikesa nga 24 628 bamuttikira okubeera kabaka oba nafa n'Abaperusi abali basigaddewo naye mugala nga ali mu lwadde kubajjuke bali bamusibye ebbanga ddene nnyo era ng'agamba nti nno yasaabusabi ng'agamba nti nno kabaka ono Heraclius yalina amaanyi yamusaba nti nno amuyambe ne waba nga afudde akuume mutabani we gwe bayitanga Adeshil kati bateekamu enkolagana eyo ey'enjawulo era kwe kusalawo n'abeera nga amuwa omusalaba ogwo Cross ng'awereddeko ne negotiator tunegotiatinga ABCD ku omusalaba guno naye omutabani wange omukuumanga ne banga siriiwo era n'agumuwa kabaka nakkiriza era kabaka n'aguyingiza mu kibuga ekibadde nga Yerusalemu munnaffe nga masanyu gokka na mizeebe bamukubira
era kino bakigattako actually ne legend ey'omukyala gwe bayitanga Helen oba Helena. Ono Helena yalinga maama wa emperor w'Abaroma gwe bayitanga Constantine the Great. Ono kigamba nti naye yagendako mu Jerusalem omusalaba guno naye yakola ki yagenda yageze mu Holy Land yaguzuulayo mwagwa 326 yali yaguzuula yeyo nenga of course wawambibwa Abaperusi wa taking over. Kati nno egyo emyaka bwekyo giri kati ono munanga guzizza mwaka gwa 629 yaguzizza eno. Akati nno bwamanga akomezaawo zena kuzomezi March 21 629 akwata omusalaba akomye mu Yerusalemu bamwaniriza era mu nsi yonna bamuyita First Crusader. Yasobola okulwanya ekibayita munange eddiini y'Obukristaayo mu ngera bwetyo bamuyita First Crusader mwanyi bayita okuyiwa musaayi mu mbeera bwetyo kuba nti yazza kibayita Obukristaayo engulu. Akati muganda nga tuliza Heraclius gwe twogerako ye Kenya amaze okuba nti awangula obusajja n'opesa abukubye anokuba nti kati awulira amaanyi muganda wange awo ekibayita amaanyi akubye kabaka wa Abaperusi Khoslow yamutwala luli namuga tutese n'agaana munange oyo yamala okuba nti awangula kabaka wa Abaperusi naga ati no babayita nabaki title wa Abaperusi bewa bayita ba King of Kings okuva edda bakabaka edda bisere by'abakulu biri bayitanga ba King of Kings. Akati ono naye kwe kuddira engulu ya Abaperusi naye najerewo n'agamba okuva n'oku lwaleero bagenda muyitanga Heraclius si emperor but kabaka wa Bakabaka ngamaze okuba nti awangula era okuva mu gwa 629 yestaringa up munanga atuliriza nanga banoga kati obudde buno ekigambo kyo okuba bakozesa bakayisa sovereign kati obaka ko bwetongodde nako kwanje yewola ebigambo byo Greek nga abizza ebiraga obuzira ebiraga amaanyi ebiraga okwetongola kwenyinyini okwo era mne nagana ko amatindo kati titles zino tujazikozesanga nnyo abananzi yambikire bonna kiga ntino of course okuba nti anoze titles zino kyakigambwa nti yazisikiza okuyita Augustus kuba Augustus zali titles z'Abaroma nejuka inamu kibayita ovo n'obudde wa Armenia n'obwo Greek kanabera nga ina titles ezikanga ewaabwe zaga nti no wono bagera King of Kings oba kabaka nnyo bakusamu nnyo ekitiibwa. Kakati no nga amaze okuba nti akuba Abaperusi ebyaddala otolukomekkerezebwa era okukomekkerezebwa naga nti basi nobakakoba Abaperusi badda mu kufuna mirembe kubanga ne Kavadi okubiri ono bambi yafanga ise emyezi mitini nnyo amaze okuba nti atikkirwa okuddira kitaawe gwe yatta mu bigere era kino kitegeeza nti no munange bano obwakabaka Abaperusi bo bali bazo okuba nti bugwerawo ddala bate bukyalina maanyi n'akamu n'akeddagala. Jjukira yamugamba nti nno kyabalina okumukola kiri kimu kyokka akumutamani tamutta munange era amala bwati ashadiri okusatu oneka te munywanyi gattako munywanyi wa Heraclius amaidwa nga Shaburabas sakombozi ne Khoslow n'abaana ba Khoslow abobuwala okwali Borani no bamuyitanga Azimikoti bonna bano ne basikira entebe y'obwakabaka bwa Abaperusi nga kitole nga kibiina emyezi gyeddakaawo buli omu nga bagamba nti nno yafuugako bwotyo mpola. Akati mubona bonna bafugafugako akatuntundu awo nga bagenze okusaidi Abaperusi obwakabaka bukubye entalo nyingi nnyo nyiri ddala era ekyaddiyanuzi yasembayo yalinga muzzukulu owa Khoslow owokubiri gwe bayitanga Yazegadi owokusatu egeza okuba munanga afuga ebbanga eriwerako mwaka gwa 632. But anyway nga nkujjeyo nate obwakabaka buli kusaidi eyo kati kututi bwakabaka nomaidwa nga oba Baroma bamaze okuba nti ekyo bakikwasaganya bulungi nnyo ddala kabaka anaso okuba nti munenge yeewulira ddala amaanyi agayina asuse ne title bamuyitaani King of Kings kabaka twogera kwani musajja nomaidwa nga Heraclius. Olutalo ebyaddala lwali lw'amaanyi lwalekanga bwe kimu kyaguluse nongalinga baluwangula ni mukuluwangula abasirikale baafa ebintu babyokya imba abibba amayimba bagakuba kali nga mudaso okuba nti mulina okuzzaawo kye bayita infrastructure mulina okuzzaawo okuzimu bwakabaka buli weekend state eri weekend era emyaka egyaddakaawo munafu atuliza gyali gyokka nga gina okuba nti akuddamu kuzimba kye bayita obwakabaka ono omayiddwa nga wanafana ba Byzantine oba obwakabaka Baruumi wansi wa kabaka wabakabaka amayiddwa nga Heraclius nga taito ajije kuba ki waya basajja munanga amayiddwa nga Abaperusi oba kuba ebbanga nebbanga munafu atuliza kye kyaddakaawo ng'omusajja n'atereeza ateekateeka
okuba nti munange kino yakikwasaganya ateekateeka okuba nti munange yeefudde mukoko yeewadde tayito eyakabya ennyo ddala naye nga ate state emaze okuba nti eggwawo alina okuddamu okuba nti agizimba atya ye mu kugizimba talina balabe bala bonna baweddewo oba nedda obudde bwatuyitako munafu atuyiza tekerawo nakulandirako nga bulijjo omulangira Kalemege gange mbe bulungi mweraba.